naye kyabadde agoberera jakuzaako ku babazadde ku bafamire naye atuuseeko ebigambo butono ebigambo bye si bitono atuuseeko ebibakulu tetukyabirina bijja kusembyayo ab'emikwano nga bijja kukiikirira Katooto katono wababayika so ku babazadde yange ogerikirira abantu Oluganda balamusizza mu nnya ya Mukama waffe Yesu Kristo. Abooluganda Omukama mulungi obudde bonna abooluganda tusooka okwebaza Father Mukama waffe tubale tukulembera ekitanda kino kirungi ekikulembera mujja waffe muyamba omutuusa mu bwakabaka bwe Father wetalekerwa abasomesa Saabakristo mwenna abakuŋŋaanye wano mu biti eby'enjawulo mwebale nnyo mwebale nnyo olunaku omwawulira kojja wange ono ng'akwatiddwa obulwadde amaze omwezi mulambo ekiro omwezi mulambo era agumaze tayogedde ekigambo kyonna tugenda ne tulambula anaayogera enkya anaayogera n'ebigaana era afudde kojja tayogedde ekigambo kyonna mwebale bannaye ab'emikwano abatubeereddewo tumenyani tulekaani abooluganda tubakwasa Mukama Katonda ebigambo tulina bitono embeera gye tuliko namwe mwenna mugiraba olwa famire tubakwasa Mukama Katonda abaddizeewo buli muntu yonna kyonna kyakoze buli akutte mu nsawo ye n'atasobodde natuweereza essaala ab'emikwano tubeebaza mwebale kukuuma mpisa ekyamazima tusaba Mukama atukulembere byonna gye tulaga tweyongera tukuuma empisa kojja waffe akulemberwe bulungi atambule bulungi Mukama amusonyiwe ebiramusolako abooluganda tulina bitono twakwasizza Mukama Katonda mu byonna tusaba Mukama Katonda kojja waffe amuwe ekiwumula ekiro obubaka obuvuga ebifamire ntinga kuyita kuitono ababayika ajja okuziika olunaku lw'enkya abaana agenda okuziika tujja kusimbula wali ku Prosper otumanyi obulungi ku ssaawa zaffe 2 ez'okumakya n'emitwalo 2 n'ekitundu sente ezo tobaako bwozirwa jangu ne sente zo emmoloka gy'osangawo gy'omenya tujja kusimba essaawa 2 tusobole okugetinga jamu lwajjinjalo nga bumanyi okuva nga okutuuka emukono wokka batwala akadde ate tusobole okutuuka eri tuwummulemu ate tuwuliddemu naffe ng'enteekateeka ey'omukyalo bagikoze kirumaze okutuuka ku 8 kitundu ne muziika ku 9 kwegamba akava mu lugero ate ne muluddamu mutuukeyo nga bukyali abavuga ezammwe muvuge mpolampola tusobole okutuuka obulungi kino kyaffe wano oluguudo olwo lupya baalukoze naye ku kipiki eva kuba omwana ali mu bukejje abaana baffe mutuma ku nguudo bambi mubagambe baleme kuzanyira mulungu busina kuzanya naye omwana omuteera omusuubira kukola ki kati gwe omukulu olw'olusala bwefumutukafuumutuka bakati
abanyumulamu ne situdi yama bakusiba kuno oli ajjanga n'akagudo kalungi nnyo n'avuga ayinza n'okulinyamu nga bukyasobola kukusiba nolwekyo nga tunateekamu hamps era tugenda bakabya banguno tuggemu hamps aka kiyitiridde tetwagala kuwulira nti abantu bafudde ku luguudo